njagala kusembayo ngamba jedembe lyamwe tebagenda ddiba bwera bwerere muntegera tebagenda ddiba bwera bwerere mwe mujja dirwanirira okuŋŋaanya abantu okusobola naye okyabulamu okubakulembera kuba naawe mwennyini bwe nkubuuza eddembe abantu lye beetaaga sikiwa nti osobola okulinnyonnyola yaani yakugamba nti bannayuganda balina eddembe lye beetaaga Bobi Wine bannayuganda beetaaga ssente abavubuka beetaaga kapito kwetandikirawo mirimu kwekolerera ebyeddembe byoyogerako sibitegeera osobola okunnyonnyola ddembe ki eritali wano mwetaaga ddembe lya kuvuma bakulembeze kuvuma abantu nga bo tebabaddamu nga tebakwatibwa busungu tebabaanukula oba mwetaaga ddembe lya kujjako Museveni nga yazinze mikono eddembe lye mwagala ddembe nga muyingira n'abantu mulingi nti tujjako dikiteeta nga yazinze mikono kuba gye sitalaba wano eddembe ly'obutaalwanako oyagala eddembe nga bwenjija okukwata ku mukazi gwo Babi mutwala butwazi kubanga oli muna Uganda oyagala eddembe nga bwemba sikkiriziganya naawe kozi olwaleero gw'okitwala nti gwe opposition ne bwe tunakuwa gavumenti mulimu ab'emitwe eminene abatakukkiririzaamu nganza abajja okuba ku opposition tunaaba n'eddembe erikumwamula mu ntebe by'oyagala okutuwa so bannayuganda addressing ebizibu byabwe beetaaga kapito kwekolerera era singa ebweru gy'ozungira mbw'ozannya documentary singa osakira abavubuka na bannayuganda kufuna kapito na ntandikwa kwetandikirawo mirimu singa tomanyi bantu bwe bakwagala kuba emboozi za Museveni baazikoowa Museveni yakulemerera wanyumizaako n'abannayuganda nti firimu esobola okujja dikiteeta mu ntebe naye bagamba oyo omutwe gulabika gwe gumumenya omanyi omutwe omukalu gumenya naye bagamba firimu teyina weyinza kutwala struggle nsaba bw'oba otandika bulijjo addressing ebyobululu osooka okunnyonnyola ku feriyazi z'ekisanja ekiwedde amanyi mu buguumirira nnyo so address about poverty abantu basobola kukola batya ne beekulaakulanya nga bw'oli kuba naawe yo good example and product and success of this regime obugagga bwonna tewabukolera ku mulembe gw'obote gwe sooka onnyonnyola abavubuka ne bannayuganda nti bw'otunda enjaga bw'oti oba bw'otunda bw'oti amayirungi oba bw'okola bw'oti ebiduula n'ebikeesa osobola okufuna kooliisa abaana bo ensi egenda kukutegeera naye ebyo by'okukyamuukiriza abantu kyovola abantu by elections zizonna ogenda oziruuzinga problem people kati bafirutalinga quality of a good leader si biri ebyokubasamaza nti Museveni omujjako ti ate ndi mulwanyi ate ndi musirikale ate bwe bakulinnye engatto ate oli mazina ganjima nga toyagala kukoonako mukira kulayi baby dayo mizannyo gye gy'okulwanira laavu entebe togisobola kyovola ngambye abantu osobola okubakuŋŋaanya naye obulamu okubakulembera yes ayagala okugenda ebweru okwepakasiza kwata peni n'olupapula emirimu gigi n'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo twetaaga bawala na balenzi kuva ku myaka 21 paka myaka 38 mugenda kola mu hoteli Dubai Katana Kuwait sala latandikira ku M7 paka ku milioni 2 mu emitwala 3 mugenda kuoza abantu mugenda kuoza bintu kwaniriza abantu kuweereza kola nga ba waitress na ba waiter company egenda kube kusuza bakulisa ate bakujjanjaba okola ennaku mukaaga buli wiiki kitegeza bakuwaayo olunaku olw'okuwummula ekyokubiri oba ne vacation buli mwaka ntegerekese bulungi vacation buli mwaka kale tunoonyeeko ku noti 7 mukaaga 4 17 45 27 oba noti 7 4 noti 7 26 84 ogenda kuba otufuna butereevu. Me and that person, we're not dating. I just know that person. So I'm here to apologize publicly because the video went public. My mistake went public. Yeah, it wasn't my intention to disrespect my wife, to disrespect my family, my friends, yeah, and everyone. Yeah, so guys, I'm here to tell you that that's not my girlfriend. Me and that girl, we're not dating. We are not connected in any way. She's just a friend that I know. She's just someone that I know. Yeah, so the video happened in a public place. I was somewhere. I went somewhere with my friends. I met a girl with her friends. Yeah, so I was just saying hello to someone I know. Then she started holding me in an inappropriate way that I wasn't supposed to be held as a married man. Video happening nagenda ku beach. It was a beach. The place is a beach. I met nesanga omuntu gwemanyi nemubuuzaako simukumubuuzaako then nankwatako in a weird way just sirina kukwatibwako ng'omuntu omufumbo
wabula amagezi ng'omuntu ategeera saakitingirawo mbu kino kyenkola kikyamu olw'omutima gwange gwe nina omutima oguli soft so ngenda okurealize nga mbu kyenkola kikyamu olwadde nga wa kamera amaze oteekinga kyayagala ng'akutte kamera afunye kyayagala naye tekitegeeza nti omuwala nti mwagala nti twagalana no omuwala mumanyi bumanya si girlfriend wange tulina kitugatta kyambanyi okujjako okusanga omuntu gumanyi nosalawo omubuzeeko so kyekyo netondera mukyala wange netondera public netondera na buli gwe ndakosezza sijja kupromisinga siri katonda nti manyi ebigenda obeera mu future naye nga ngenda gezaako okubeera more attentive so that I don't make such mistakes ngenda gezaako okubeera more attentive so that sikola nsobi bwe zityo nkitwala nti ng'omuntu omufumbo nina okubaako n'ebintu bye neewala nina okubeera careful ku bintu ebimu